tuli abadde babuuza poloti okulirana Mukunja katukizemwa Mukunja waawali kyemmanga so tulina wapeera tukisenze wano nga Jolo Property Consultants wano wa millions 2.24 okulirana Mukunja mwakubanga abasimu bangi kati mudde mukuba amasimu mujje mulambule okuba na kifuma mu town bolinyirawo bole kwetera 2,000 paka wano naye ate ekkubo liyitira ddala kumpi okuva wetwambukira waliwo essomero lya Vision for Africa bw'ofunirawo kaboda ntwagadde kwemenya kanusu 10 olwo naye oyinza okwambusa ebigere Vision of Africa essomero lya secondary erikkuba eryambukawo lya Collins otuuka nova Collins n'oyambuka n'oweta n'otukola estate empya okulirana ewa Mukunja wonte tuli mu Kisenyi Jolo teyina wantu na wamu weetunda nga wa Kisenyi buli wantu bwogula otandikirawo okuzimba je tuli mu kulambuliramu yankuba netunulira boba oyagala okumanya omuntu adidingira mu byettaka omutuufu company entuufu lambula obudde nga bwankuba olyoka omanya omuntu akuguza mu Kisenyi omuntu akuguze wali akaseerezi ngeko teriyitikamu n'omuntu akuguza ekintu ekituufu so mujje mulambule mu sizo eno ey'enkuba deposit osobola okujja nga oyina millions 2 nga tunda 2 kitundu n'oteekayo ku ssente ne tube then tusobola okujja netukola ki ne tukuguza ine kabaka mu kitundu oteekayo kibanja mpola akkiriza atumukiriza n'abeebyapa gye bali so Mukunja tulese baneiba abalala estate yokwali Mukunja yomu kubasembayo okugula ne gwaawo completely so ayagala okugula jangule nga bukere bo yagala okubeera neiba kumpi wali Mukunja ensobi gye bagenda okukola endala eryemu kati tulanze leero oli ajja gamba kaninde mu wiiki eri munange ebintu bya Jolo ogenda otuuka ate mu wiiki eri ng'ate poloti ziweddewo kituufu wano twasenzewo wiiki eri ewedde Friday eri ewedde kuliko poloti ndoze ziweranga 8 kuneeno neziweranga 20 bamaze obeera nga bazitwala mu wiiki emu wakirirete emitwalo 5 booki oteekeyo yes oteekeyo ebintu bya ddala ofune endagaano yo ofune sente mpola ate n'ekipe kiri mu kuzimba ekyaba boda anytime tugenda abantu tusaba okulula mu maaso abavuzi ba boda bagenda banga tuteekawo site egenda okubeera nga ya boda estate nga mujja kugula ku sente ez'ekibanja mpola nsanze mwogera ku poloti kakati ekindeese wano bantu babeereyo ne bagamba nti futi 2 kwana osobola kuteeka mu omuntu erimu ennyumba nga erimu 2 kwana ekirimu okukakasa ekyo olusonga ze n'olukola luno njagala tusobole okupima ekipimo kino tugenda kupima poloti eno tulabe 2 kwana etambula etya so mutule mwetegereze naye ayatera okuganda soka mpime ennyumba yennyini yakizimba kumeka soka tupime ennyumba yine bala futi 28 yes yeah toyi yino wano eri side eno kati genda nange malayo poloti wano nga bwegenda so genda ogyetandikira awo etandikira poloti ye 37 38 39 40 wano wendi okay yino yeah so wano wendi we yazimba toyi waliwo futi eziweranga 1 2 3 4 5 6 7 so ze yasigaza so ezo zifuti 4 ennyumba eno ya bisenge 2 bisenge 2 ne ddiiro so ennyumba eno bweti bwefaanana ezimbibwa so tupime obukiikakiika okay twagala tubalagiko ebintu ebimu namwe mu birabe tobeereyo n'ogamba ate ennyumba yenkana wanti ate ekola etya gwali eyo obyogera naye kikakasa ne kitaawo yabyogera mu kusooka n'azaala maama we omwana asooka owokubiri owokusatu yagenda orealizinga nti tasobola kugula ttaka ng'ajeregera bujeregerezi ng'obudde bumukutte nga goli ku university kati oli ku kyeyo tupime ennyumba okay tupime ennyumba amakiikakiika tulabe ennyumba eno yenkana ki ennyumba eno oba lubuuse okufa moto olina okola amawulire amalala eno eri 14 oli 14 ya mwitamu obutuminganga 3 so ge makiikakiika g'ennyumba kasa tubale poloti tubale fuuti 2 wana amakiikakiika gakomawa twetegereze nnyo tukole ffenna bannange twagala tubeeko ekintu kye tubalaga nga mukiraba openly fuuti 2 ziizino wano
kati okusinzira ennyumba weekoma erina fuuti 1 2 3 4 5 ewabeeranga ewali akabalaza k'eshedi abaana ebazanyira bwaba muvuzi wa bodaboda osobola obeera ng'agikola ki ng'agipaakinga. Remember nti buli muntu agula waliwo fuuti ezisigalako neyiba ze baleka sayidi ne sayidi eno kale bye tubigenzeemu kubibala. So kyasobola ozimbe oluguudo lwe tutabaze olwa fuuti 12. Yes, kuliko n'oluguudo oluva mu mutuuse ewe because buli agula poloti asigazaako oluguudo. Ono yagulawo biseera ki wano? Wano tetunnaba tuli mu myezi 4 kitundu. Wano waliwa sente mmeka? Waliwo akamu kitundu. Miliyoni 1.5. Mukitegedde. Kati amu kitundu ogiyina oyagala gigulamu iPhone. iPhone eyo egenda kukaddiwa. Obakkiriza obagaana. Ziri mu miliyoni 2. Ogenda kuyita wali eri ku seta hayo omwana aginyakule. Miliyoni ya experience ya seta hayo. Roni wagitegeera. Kati ogenda yita mu kibuga esimu eyo bagitwale. Naye omuntu abeera aguze ettaka kkiriza obagaana ono emyezi gye yakagulira wano singa tetazimbye oba nayibawe n'atunda wano eno eyagula akamu ekino abeera mu bukadde nga 2 kitundu abeera amaze okuba ng'akola amagoba. Mami fa bamuguza mukwano gw'oli akomyewo ayagala kwogera naawe. Baneiba weebali. Ekirala kano kakodyo abantu abali eyo bw'obanga ssente zo ziyina example oli ku kyeyo kya myaka emeka 2 ekyo ky'oliko bw'okola omwaka ogusooka tugeze ofuna emitolo 9 omwaka tuka kugwa ojja boseza eminizo nga 5 oba okusukkawo oyibuza omwaka gumu okomewo sente emifo gye zitereka mu nnyumba oziweereza abantu bazikulyeko oziteeka ku account eya banka kwata miliyoni zo 5 ojja kujja ogule poloti zo nga 3. Ana wattu ekyenjawulo n'ekiri wano ku estate zaffe ezisinga tubadde nga tuwa abantu 3 abasooka okuzimba tubafuna ensawo za cement 5 twakyongezaamu kuba demand yeeyongedde tuwa abantu 10 abasooka ku estate. Mami katujjaawo nyine wakakati so bw'okwata sente ezo n'ozigulamu poloti wona tukira omalayo ekyeyo kyo miliyoni 5 zijja bazikoza amagoba. Aliwo mukyala kaza tugenda tutambule nga tugenda wali so tubalambuza abantu abasooka okugula ono bano baagula kayito ina tuka boti notambula ng'odda kinyuma twagala tulage ennyumba eri tutambule nga tulaga ennyumba eri abakamera we tugenda ate ekirala okwebaka bannanga otulugula mulaba wano mujalaba ennyumba ezimu nga like ziraba embeera eyattaka alina naye storage oyo mutamanyi nkanvu kya muzungu enyumba eyo wagiraba nyumba yattaka mwaba muyinza bera nga mugirengera bade mugamba yemukunde yali engawo gye yatandise yattaka abeeramu yawona okubanga kiriza obagaana abantu bamalirivu abantu bakonya bupangisa twagala tubalage ebintu ebimugendo mukyalo kinga bisigaza baneno baneno atukyuke boti nikazoka yogere naye mukunja ready ono y'omumanyi gwe tutambudde naye midu yaliwo kyogamba oluyimba mungu bawangaze ng'obeera walenga obulamu buli kutya walanga wange by the way ono nno gwenkolesedde neyibawo ali wali sayisomulaba azimba mansion yona gundi ani mukunja mukunja olulidonta mukusooka alabika ate asinga wulira nnyo linnya neyibawo wawa wengere wane mukunja wane nze sikozesa firuta ku tiktok owenfaanana ku tiktok era olulijja kubanga lisawundinga nnyo ndoozi okusinga omuntu abantu abasinga wafaanana ku tiktok naye saamuligiza nnyo omwana omanyisa ga byakwerayisa tewanningiza enjogera yakivubuka ddala akyali mubuka obulamu bulungi mpozire ojja otya gweno saidi zeni enamyoya embeera teyali nnungi ey'okupangisa embeera teyali nnungi ey'okupangisa
kupangisa. Okupangisa kwali ku Kalungu. Kwali ku Kalungu naye nga mpulira bagamba Mujolo wabeerayo obupoloti. Bagamba sente zinasobolina bazikwata. Ati awo n'olaba nange kanzija nkole ki? Kanzija nnambuleko. Ojja n'olambula. Nenzija ne nnambula naye lwakuba nti ate ekirungi ekiri mu Jjolo. Bo transport gw'okozesa olambula bamukusasula. Transport Ate n'ekirala onaakuleesa okukulambula takugamba nti oba mpe ssente ajja kiraba kuzayo ku office ne weesiimira n'osasula kale naawe ng'olabye nti kituufu kitegeeza expenses z'ababuloka zikendeera mu Jjolo saate bisokompeya buloka sokompeyo buloka akulese ku poloti yakamu kitundu naye ayagala omuya esi ku Jjolo bakulambuza oba oyagadde kulambula wiiki namba okyekakasa olambula mpaka otuuka okuteekayo ssente zo naye ng'olunaku buli lw'olambula kuba nze nali mbeera eri n'ebusaabala wange naye nga buli wenva ebusaabala naye ate era n'ebusaabala wali neiba wange wali emakindi gwe buli wamu oba neiba wange nkati nga buli lw'olambula ebusaabala nga sooka otumalire kati olaba buli we natuuka ngaali bayitayo ku mafuta gawo bayitayo kiyunga waliwo amafuta agali awo ekireka yes sheero kireka nga wentuuka ekireka ku sheero nga oluusi ewa boda abeerawo nzija sikunninya simulamuzi oba ayagala mmeka naye nga nazino zibeera zavudde nebusaabala sente nazo bazinsasula infact nina lwe nasasula bangulira ekyo ebisana kyankoko yali kusooka nagalama yali nagalama lwalusooka bangulira ekyemisana kyankoko bajjolo ne bangulira ekyemisana kyankoko era naabajjolo ze mbeebaza kubanga kati ndi wange bayira kati otandika otya okusasula osiima otya otandika na sente meka kitambula kiti ogula poloti enkana meka ku meka kati nagula poloti 240 naye mu Jjolo basooka ne bakubuuza olina mukashi oyina zonna nedda kale ogenda sasulako kati oba ogenda mmalayo ekitegeera kye basooka ne bakubuuza kati oba ogenda kusasulako kati era osobola oteekayo ssente zo era ne bakunyonyola oba ogenda zima togenda zima naye oba oyina zonna bwe bakuweera bulungi enkundi endagaano yo era notandika okuzimba kati gwotandika na sente mmeka wano 240 kati wenasooka nensasula nati kuba natekayo akatekamu n'ekitundu amaani nensooka nefuna emitwalo 8 ne awo nentandika nenjiwa bulooka wano ogulooka mu kitundu 240 nonenye 8 ofuna bulooka nefuna bulooka ne semiti biki ate nze omwami wange muzimbi nze napoota ye bwazimbi mwagula n'omwami mwegata n'omwami ne mugula n'opoota ye nga bwazimbi kati wetwamala nangamba netugamba tugire emitwalo 3 nga gye gyakusenguka biki bali bulijjo bangamba tolina musajja wala owaayi ate kati obikyusi ate tebaba mu kifuluku okuba paasi ayo byammwe n'omusajja abeera n'omukazi ng'amukwana aba n'ekyala kyange bakikwana owaayi kati n'olwekyo era kati nze munayenza abantu mbakubiriza omuzigo ne ogubeeramu emyaka 2 era teguba gugwo gujamala kudeeyo wannyini gwo baguba gwagumala nokudeeyo ate n'ekirala kale embeera ekalubirizaamu kusasula kuzimba biki neze ennyongera obaga aba n'emmere y'ebintu bw'osiiba enjala bo baweeyagalire emmere gyeri abantu bala balimalima kuno osobola okugula n'ekirala kati baneiba tugenda tufuna kati twamanyira n'omumanyira guddewo newali ndaba baguddewo bagirawo ensiko kati awajjukira emugulawo wali eri amasannyalaze gali kumpi wali kiri kyemba mujjiddeko gaba gali kumpi gangwa mangu gaba gasembera mangu kwegamba ku mulundi guno omuntu anaasigala mu bupangisa anaaba yayagala omuntu anaasigala mu bupangisa alina okuba nga yabba endeku ennyumba yo yenkana ki obugazi ennyumba yange inajja bagamba bali 12 oba 10 naye yaluumu emu bwagula futi 240 omanyi kati deni wali eri ndowooza mulaba ngenda kuyiwa buyisira ku ttooyi mwena yeyagosera ku ttooyi twamugende mabegamu kunjawo ti bano babeere nga ino ttooyi kino kinnya wakisima naye eri emabega wasigalayo egundi nga 2 balita fuuti 2
kati nekitukira ddala eri wali eri wemulengera kakasasiro kali bwekyo bwekyo bwegenda oluwanyi luli ndulengera kamu ekitundu naye kale oba olabe nofoto sokuzimba mu buzonga nga nnya kati nga omanye ebyekibuga abaana mwatekaoluggi just wanene watekawo toyiyange era fuba okulaba wali nteekawo septic tank ebyange bigenda bayiteekawo kwa ka septic tank mbere nga naye osinze kumukunya kuba yekinga kabyoli yange ya flashing kuba kati engeri gyenzimba nga neebasi sina stress mbw ate banammaani mwayiya nosooka oteekawo yamangu mangu nemwebaka kati renti mwamu ono obusabula mwayi osasula sente mmeka renti twalisasula mitwalo 10 naye nga yandirodi alina kodi ngalimu kati wano bakakona emirundi emeka ofuna mmere n'olya nawebaka wano webaka njala yoka yekuzuukusa kati osonda amaanyi nagongera kuzaala abaana engeri ebyange gye birimu obulasitalasita olimu olulasitalasita babiri bammala mwana mbeera naye nga nge ndi mulasitalasita oli mulasitalasita bitera bamukunja obitegeera naye nga mwana mbeebazanya abajjolo kubanga nze by the way nze nali siina nakirooto era nebintu nagwamu bigwe otya ku ne idea eno wawulira otya wategeera otya nabe waliwo omuyiga abeera aweereza ekigo oba yaani ekiddi oyo baba nga yatandise kulangira bamizi oyinza okuva ne ku kyabadde akola n'omuviira ekigo kino ekiganda bumbashi nedda waliwo kino ekiddi kati bwe yasomanga enamba nga abeera agamba n'alambuza kati agambe engeri gyagamba alambuza ate nga n'erinnya lyogera kizibu kyakumfa era nze we nabuuza woofiisi era bandaga miido era nangamba tompaadi n'ekikumi mpaka nga gwe weesiimidde era nga bunaku nzija nezija naye nga asasulayo eki kyakola kusasula transport kyenzudde omukyalo ono ne we yalinga siwakulambula wabangayo emmere yajjanga nali yagenda tukuggula kubanga banabulire olaba ogenda nogamba oguze kamu 5 naye nga mbutuku olala mu sente ze bakutaddemu olayi ng'obwanga kamu 3 oliddeyo emmere transport bakutaddemu ati gosaana nogamba nja sasula naye mujja mukyanigira nkyanywa kufuta mpaka weweesiimira kale kyengeza kugamba notukosasula namu omutima gukoze ekitosasudde naye nga nze katuli nayinamu n'embeera embi naye kati kasa nayo wali awo wonawona jasiba ate ono neiba yaguzeko newali anasereka no yazze munagula newali waliwo noono ali wano okumpi n'oli neiba naye wuli wali eri wali ate nekirala nga omanyi embeera tutasaagulirawo era nakolaki nazimbirawo ati omwagamba kati guno omwaka kansonde ate guno omwaka nkoleki nzimbe naye kati nze neyagala banga era baitha wenze byange byasigalanga byasite tosaa kusanga byonna bisetinga mudomo munyo agamba nalina sente kati nayinza okubisaka akafumbiro kange mbeere nga nebiramu tosaasiranga ntagala munku oba nga ndi muliro nkute enkumbi nedda byasera byerabikiramu n'ogenda mu kyalo ogenze lima biki ekyokulya sikwokejjamu n'ekibuga kijja naawe olese engeri gy'olintigwa omwono gy'omuse kankuba akaama ate nebyokuzaala okyalinzelinzeeko singa oddamu n'okwasayo akasente akalala osobola okugula kooti akalala wano kagule omanyi lwaki kati gwanogula wano akadenga kali kamu n'ekitundu esaawa yakakati kati abagula 2 bagula milioni 2 n'ekitundu anti kati olwakyali wange ekyo kyogerako ekyo nange ekira naye obuzibu engeri gye nakozesa speed kugula kuzimba kolerawo kati olaba nazino toto za mwana tezagenda ku ssomero kati olaba sekendi tano singa bagenda ku ssomero nemanya nti bagendera tebakyadda bajja kudda mu beseni awo nalabye wali akatawulira kalungi nakifuma nakoka akatambula atandika yiriba naye nga kyomanya speed gye nakozesa nali sente bakozesa nnyingi ate nga jjukira nze ekintu saakipulaninga nti obanga omwaka gutandika jasinze kyangwako buzibu negamba n'okuzimba kwennyumba nekanga kanyenga kankole kyensobola tekewo kalungi gulazazaani okubeera nga weetadde ku kintu kyotagenda sobola tofundikire nga tokisuzeemu n'ennyumba ogiresaawo togimaliriza ate osobola balamu n'ogamba nti bw'ozimba ennene n'ekulema eri ewala ndoli osigala osasula so nga ate neekaba kamangumangu naye ng'ate bakubanja era obeera kati waliwo kesitegedde mani
anti wano tuli mujjola kesitegedde toyi eno mukyagira bugizi tenazibwa kati mbadde mukola mutya mupamawa sike kyakuyagala obuuza ate no bwoseka ono yakama musimu amaze jeseriyo sijja byogera naye oyo ali waliwo neiba wange magezi tukwatagana mukwatagana ino kwatagana ba neiba ajanga opame wa naye neiba mulala wuli aha just najirawo muwalo yali Saudi Arabia yali tata wolyo oweri ejinja naye agenda kuzimba abantu balaba ate ne waliwo nabo atandika guno omwezi baida ne bali omwezi gwatandika naye nga ate ebiseera ebisinga era nga omanyifa abayasi ino okujja ng'obalirira waliwo ogenda si wawu ogatagedde mwine lyanga mubalirira oleme kunyuza toye neiba oli akuyanja tofuka akayita naye kirungi leka tuteese bw'ogambye eno toyi egenda ba y'amazzi nze ngenda ba ne swimming pool naye nga sirina toyi kati olaba otya tugabane toyi nange mu pool ng'ojja anti kati olaba jasinze olaba ebiseera byange ngenda ba nekoedde wano kageti kayambera mu kubyanza ate ojja kujja ng'oli bubi akasumuzo wagenze kubyanza nga toli olaba abasanyazi gayinza okujja nenkola geti nga yatemanyi musayufu nange swimming pool yange egenda ba yakasumuzo swimming pool nyangu kubanga olaba ali eri ku bbowa basunda amazzi negakkira kati oli wagirako mukadibolekene yange obwaiza omumotani kadde okuwuga ati nzijjukira nzinzijusa ate nyina okufuna sente zifulumyamu mukasasiro motoka etwali naye gwe swimming pool yo toyina sente zogenda banga oziteekamu amazzi ago okubanga mayonjo amazzi ago gatugakyusa mukama bowa nga bambi ono neiba wa mukundu nyumba ye yiino mansioni yange yiiri bakuba ekyali wansi mu musingi tenatandika labika mu bbanga naye nga baneiba bange naye nga tukomekereza emboozi eno kuba maama ono omusumbi ye tayimu ye kuba alabika adde alina byakola anti era kaakati nga bwe mulabyeko mami ono tumusanze busanze mu bibye tetwamwetegekedde nti no tujja okwogera era atulabye tugudde buppi segeera kirungi ye tatuggalirayo emboozi agitunyumizanga bweri obwesiga otya Jolo Quality Properties obwesigwa bubuno mu bantu segeera nti aguze bamulambuza transport wabwerere kitufu wabwerere alinnye kuva eri bamusasulidde ekisoke aguze waliwo yali akugambye nti oba wano pawusiwo kitegeeza nti asenze ku kituufu kale gwe wenna ali eyo ayagala okulambula mu Jolo Quality Properties bye bakugambye songerako tulambuliza bwereere kamu kitundu tulina milioni 2 kitundu tulina ebyapa tulina milioni 35 milioni 25 milioni 2 tulina kitegeera okona ku namba yaffe ey'essimu tukulambuze buli ugolaba mu kamera eno osobola okukwatagana naye mwami Sonko wali nze weeni mukujja wali osobola okukwatagana naye osobola okubatukirira ate netukulambuza naffe tusobola okubeera nga tukuguza awantu ogenda okweyagaliranga mwami ono tweyanziza nnyo okuwagira Jolo Quality Properties eno obujulizi bwa ddala si bwa mukyaki ninawo obubaka wo wali mu mmotoka wagendagenda n'omwana abukule mwana nange butansuya kubanga mwanteeka eno ne munjirawo omubiri musinga n'emido yanambuza munjirawo omubiri mwana mujja bemunambulako kyakabi nange embongaako kale bambi tweyanziza nnyo kati omwana ajje nange omwana ono ajje nange n'ono abantu bo osobola okubalaga ku mansioni ya mami basobola okulaba kobi jangu olaba temukola kujja kunambulako naye temukola kyamaanyi asaana nze nawe omuntu wekampala nga muti ebyokutambula mateeka naawe omwami osobola mu bikonde Jati kale kyeraliikirira ekino ekirala kyewolabye olabyeko ku bikazi ebinyira olabye ku bikazi ebijja mukyalo nebisigala katiisa
Mwana gwe tomanyi yanzigi. Nchoba manya katuza yo agenda takola kusigala mungambo yuwani ate ekyokuba. Mwala sasa iti ambirani. Tabuka. Echomanya yana byamfubanye Kampala. Chomanya nabuka. Byamukuba zirusinzi. Wapo zirusinzi kuba gurede bagita mangora. Chomanya nabuka. Kuba mangora. Yana byamfubanye. Iti ambirani. Chibala wena chikusika finali yao. Boy kiyemura. Kuba mangora. Unjia. Kati boza baserebu kati naikyo bakale. Kati gona mbo kwana kutwala waka. Wamangora. Era kanange kubuli. Kati neze mukwane kuna siri. Naye ngenda bakola kye mwankola ngamba mukubinga. Kibugina. Kuche mwankola boy kati nange revenge. Nange ngenda bakola mbo kubinga kusula ukula kambo mpaka nasula mulawo. Olumala nonsula nawe sigala okubisinga. Nzija pesa yo mukono zije. Pesa yesa tundu wangu kujja. Oyiweleza black ice bishi. Nayo ndabikira ngoma toba kuubira ku myaka ero. Boy gozo manyi yemize. Kubandi mumbi. Akanyiriro kandi gatwabanye meke bikyali ddala. Kubandi gweze ndaduka gweze njiriri okegeze. Nakutandikira ku myaka emeka nje ndabikira ngoma to. Nene kati zo mutu nene yakabire mwe. Myaka 21. Ebyadala. Abatandika dda akazannyo. Tayina byogerako naguli omulembe gw'ababegako. Nene wali bakumeke. Batoto olina babiri. Nena nga sibaana kuba. Batoto bali babiri. Kati batubudde tuyagala kwongerako. Oba nasooka naye awokubiri wa mukisa. Kati mbadde agamba olambuleko ku mansion leero. Era ekiro tugenda bawo Anze nasirambula kiro. Mugamba batono genda bawo. Kozi saa 2 asibbi. Sawa nya. Sanga mukaaga. Ezekiro ososarako. Abalasa zekulambula kiteji. Omukulu abayiba. Kyomanya naye amanyi yatumira. Yategera ekintu kye. Amanyi yatomera. Yategera ekintu kye. Kyomanya naye yategera ekintu kye sasa abeerawo n'abukutamba omukazi ate naye kyamanyiko. Amanyi mbukusa naye baabo twajja. Kawali. Wewolereza. Billa. Obukusa nto yanjala nsuwa. Togaba nyamuga. Yamanyi osobola bukusa. Lino byonna ttaka lya jjolo pya estate endala. Ngye njagala oggulako. Oyagala gula. Kunzijjako nankani. Omanyi kati ya dakiika 5. Tegeeza obedde emirimu gitambula munda awo. Kakada kagire ne mutuyita. Mwali atugambye Okanga ku muntu yatomera n'agegeera n'amala terikyakola. Kati abadde mu nju mitenga avuga. Adakumira. Twakita kubira nga ate abeera Kati arajanidde ekibuga. ebiseera ebisinga ojja abeera Kampala. Enadda kiro kwebaka. abeera Kampala 14 balala biki. Akola safari. Talina kola era mukibeera waliwo abagikuuma. Olwo bagikuuma. Togamba mukunja ngenda funa nga time ngoli agenze ku safari. Mukunja gyaba kunyumiza gwe kyabamanya. Mukunja kyomanya gyaba kunyumiza naye. Ninga pipa Tubize mbaka fire. Pipa yo yajula. Pipa. Obuulire ntwagala na pipa yajula. Oluwo ogiramu bugizi bwoti ojulu gikubamu akasumali woti. Mukunja gyakajanyira naye nga kyobamanya. Sera kwanjala akakala. Bambe munyumye. Kano kakapo kanyumye kitegera no mukunja ngenda kola nkuteeka mu save. Ngenda kola olaba ne mashini yange. Ngenda soka ndi stopping kole yi. Tumale yange. Tukirire nabo kati. Mumugira mubeere Kampala nze. Ebirungi biriyo no namiyo yadde. Manager Chada. Waye ebintu omukulu mutwale ku mansion ayagala gulayo ku semi. Mbadde ninayo kasoda ke bambye. Kati nakirira ku mansion Soda ko bambye. Bane bali kujja kunambulako. Naye webale kusiima bannaaye. Mwe musinga. Kubanga nze at first nayo ndoza proti woba toyina milioni zo 10 2 osobola kugula.
nze in fact nawe mbagamba nze we natuuka okujja okulambula nze just najjako bujali lwali lusooka ngende kati okutuuka ogenda munkuuka ng'obudde bukyali asookeko just wali eri neekooneko nasanga just wali eri bakeerulawo wali eri ate banaanatuuka nawano kwerula oli ono gyali agenda okuddayo nga baguze kola ku lusooka enkeera nakeeza bujji ssente muno mu kaleega Mubere sente kubanga anyway nawe ez'ekikazi ozimanyi ng'osonda mpola kale just ezimu yazebakiranga wansi nga makanika oyakugambye nzesula ne sente nze Singo zisurako. Sisasula na sente muntu. Engeri gyofunanga sente. Omukyala agambye ezimu yazebakiranga wansi nga makanika. Nezamala neziwera. Sente zokobakira wansi nga makanika. Ezo zonywanywe. Ozinywa bunywi. Kubanga oluusi oyinza nobanga just wampapiza nagenda ng'akolima. Ngampapiza batana bakugira bwatyo. Zonywanywe. Saa kuberinga oba oluusi kale ng'omuntu siza nansiko oluusi togize. Ate nojja nogambuka ng'oseminti tojja akolima kibuya tanejja nejja kasolera akenyumba. Kiki oyinza ogamba batanagula gye bali mu Kampala bakyala banno abayiribi. Nze sijja bagamba batanagula. Naye njaga abalando beyongeremu okubanja okusinga ne bali bakola. Uli ayichuza abana abapangisa. Kadde video radio dio agenda. Toyina bubaka bwa batana bakugula okolocha. Obubaka bwa batana bagula. Sibulina. Sijja bagano sibulina wabula nyina bwa balandi road. Mugulu by'abantu. Kubanga namwe baba gulubye okola ki? Mugulu by'abantu. Mubagulubye mpaka kulira bubi. Okitegera bulungi ate naddala ezesaawa za 12 awo kumaca abantu bali mu pulaani B okitegeera akumaca manya ati naddala luno olugero nga lwa kyuma ojjanako nabuuka okitegeera bw'anaabukako emirundi ejja bila ajja kunoonya mujola agole wuwe kubanga nawo nabo olina 10 yagamba kaŋŋende kubanga kasi kyemanyi kujolo woba olina 10 ne bazikwata bw'obawaayo bansi mini ng'esatu ndoza bakukkiriza okola kutandika okuzimba naye nga lwaki olina 10 waze emyaka ameka e Kampala bakibeera munaakamu omanye nti ataano wemusigala nga amanja akamu ataano osigala nga amanja ataano jamalayo mpolampola naye waliwo bakasoma baffe botugobyeko ogambe nti gweziwe bakiranga wansinga makanika oli ayinza okukolima nga tanaba nakola ki kati abakasoma tebamijije bali abaana bali ekirekaawo bali mu Kimombasa bali mu Kataba bali mu Kataba mu Rwanda nasobola bakira wansinga makanika najja nagula poloti ate bowlinga tuwako bakasoma chikiri yalinge mama baby abazikola nga bawe tabanekolera zange rafule Eko abazikola magezi mateeka kujolezo bazikwata wate zibaako bigambo nti wagudde kigo okitegeera zijja sente teziriiko webale nnyo zote ziriiko biwandike naye bazikwata that's why ineyo poti eyakamu ekitundu era ndowooza akabagiterayo mmwe kuba ababa bategeeza nti obeera ogw'ebigobyo ng'okuŋŋaanya mpolampola ne bw'ogwayo 3 n'ojja n'obawo ogwayo 3 kyemanya ate togwa kimu olunaku sooba ogwanga 4 oba ekimu n'olyako n'owaako n'abaana ebisatu n'okola ki so mwongere okugwa wansi nga bamakanika mukuŋŋanya sente mujje mugule n'olwekyo olw'ebigambo byebyo tugenda kwogera n'omugawo tuteeko tunonyeko estate y'abanneekolera gyange wakati mubalaga nti estate eno eri kumpi ne mansion katukirire ku mansion katambuze ebigere paka ku mansion wali eri estate yo bagirabi mugibalaze estate ino weeri milioni zo 2 n'ekitundu ogenda kujja ogule wano eno 2 ku 4 kulya n'omukyalo ono kale